Bannayuganda baagala okwejja mu bwavu bagenze mu bungi ku kisaawe kya Kampala mukadde okwetaba mu mwoleso ogw'ebyobusuubuzi oguteekeddwayo gutumiddwa goba obwavu ng'okolera waka. Katonda saasira eggwanga lino oliteekemu emirembe oliteekemu emukisa n'abantu bo bano Allah tabaraka wa ta'ala beera ng'obajja mu bulumbe lw'obwavu. Obwavu bubi nnyo Katonda waffe, omwavu abanga yakolimirwa Katonda tusaasire. Omwoleso guno gugenda kumala sabbiiti namba era nga guguddwawo minisita y'ebyobusuubuzi Amelia Ann Kyambadde. Bw'oba ovudde wano ng'osomye ebintu bino byonna sooka omanye ki kye nsobola okukola, ki kye nsinga okwagala, ki ekinaondeetera ssente. Buli muntu yenna Katonda yakuwa obukugu, olina obukugu bw'olina mu kintu ekimu oba ekirala. Ekyokubiri, mulekerawo okulowooza nti mujja kusobola okukola bizinesi mweka. Funa munno gw'okola naye mutandike ekintu ekyo bizinesi etambule. Gusuubirwa okwogerwamu abantu ab'enjawulo muli ne ssentebe w'e George Mutabaazi ssaako abalala abalina kye beekoleddewo okulaba nga bayamba abantu okuba amagezi agabajja mu bwavu. Minisita Kyambadde asabye abantu okukomya okwejalabya kubanga bangi bamalira ssente nnyingi mu bintu omuli okutegeka emikolo gy'embaga, obubaga obw'amatikkira n'ebirala ebiringa ebyo. Kwejalabya bannange, tukola emikolo. Omwana n'ava ne bakola graduation, kirungi nnyo okumukulisa. Nene tukola embaga. Ne tukola embaga ennene ennyo ng'omwana talina gy'agenda kukola. Singa twesonda naye wano nga wagambye tukole fundraising, omwana tumuwe capital, bameka abaleeta ssente. President Museveni yasuubira okuguggalawo ku Sande era ng'abagwetabyeko boogeddeko naffe. Abamwesuubira obugagga baalivaako bakolerera ggulu. Ebyokunsi birabika byakola ki? Sookera ddala kwe kubeera nti embeera zaffe ng'abantu nnungi. Bw'onoobeera gweyisima lubega ow'ekibibi buli kiseera ng'okulukusa mazika, olwo Pulezidenti Museveni kola ki? Musiibule. Abadde abatana bakwegata kuno omusomo gwa makulu nnyo ku bulamu bw'abantu kubanga tukuyigiriza kiki ky'olina okukola n'okikolesa kapita entono. Abo batuusa ne Paul Kasule bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.